kati gwe gye nomanya ate Chameleon yafunyemu atya abantu abage kanneetandikire nako nga sinalowooza ku muntu mulala nze eyo she yasoose nabadde sigenda genda kyokka ey'okubiri ngenda genda kati eriyo n'abantu abalala balina endowooza ng'eyange ngeri yasoose yadde tagenda naye ng'ate kweneddako agenda kujja kati gwe suubira no omuliro kati ate gwaka kati gwe suubira abantu beyabadde agenda ofuna kwerishe yadde esooka bagala kubyamu emirundi egi Gravity okwagala te Chameleon mmwe lwakuba temunywanjaga naye ate oluusi ndowoozaamu oba wenywa mmwe mutamiira kuba obwongo bwange oluusi bulengerera wala n'okusinga mmwe abatatamiira ekyo ekintu kyaba ababanda ekintu ekyo kipange olwo luba luyita olutalo olw'okugabana mu luzungu bagiyita sharing battle nti bakwata ba legend tubadde na basatu that is Bobi Wine Chameleon Bebe Cool kati buli omu ne babagabana King Saha n'akwatako Zakayo yani gendo obuze jajjaawo ba girlfriend wo nti Zakayo yani ajjamu kugamba kati Gravity naye agabanye Chameleon Bobi Wine Bobi Wine yakwata ogwagala okwogera oba oligo yagala okwogera yakwata Bobi Wine Bobi Wine nagabana ka Museveni banaya katwalaganya Gravity ansinga emyaka ansinga ettutumu ansinga ekitiibwa ansinga ndowooza mu buli kintu naye ate Gravity nja kuwabulamu nga mukulu wange nti nga tonnatunuulira bibi muntu byakoze twalanga nnyo obudde bungi osooka otunuulira ekirungi kyakoze buli we tunaalekanga ebirungi abantu bye bakoze ne tukulembeza ebibi tugenda wunzika tunafuya bunafuya Gravity tannabasobola kwesuuba mu kasajja ako nga bakutte microphone kuyimba Gravity muyimbi gasi gwakozesa energy gwakozesa na buli kimu kyakozesa tomulaba nti muvubuka emyaka gye gikyali gya kivubuka Chameleon asobola okukuba endongo nono n'abaana bo be walese waka nabo bajje bakuyimbireko stop that nonsense of smimbu Chameleon teyayambago akulese listening akulese akulaza abantu oyagala akunaze bigere akukuta akubeera akuwadde kola bagize ense kutegedde ebisigadde nawe werwaneko King Saha yenga wali lwaki asigadde ayimiridde abasigadde oba wagenda gwamanyi yakuyamba yakuleta yakutulaga twakumanya yakuwa visa esooka yakuwa facing visa Bebe Cool baleese sobolole bala rema yakutte kwani nakwata kwani nakwata kwani yakona bibye oba yakona wakona bakutule tobimbuuza toddamu bimbuuza yakuleta nakutulaga Export TV to the world. Muli mutya mwenna bakadde bafe abalungi abatulaba oli ku Expo online platform subscribing ato sharing amanyi omwana soda mbeera ne muganda wange Abe Mukunja kyekiriwo wende kyali kitya olikirya wala endongo kibijani endongo etambula etya tulaba buba ebbuba King Shiba yalukoze nga byakusaaga naye kiri ku TikTok eyo ne ku YouTube ne ku mikutu emirala mwebale nnyo abamuwagidde kolabo yammwe gye mwatusuulamu emabegaawe ebbuba terigibisse nkusaba luyimba lwa myaka gyonna era ekyalunyimbisa kuva mwezi ennyimba ezivugayo wiiki emu ne luba hiiti neekomaawo naye nkusaba lwe luyimba n'abazzukulu baffe lwe tulituulaawo ne bwe tuli batukaddiye lwe oluyimba lwe tuliwuliriza so lwe teruliiko kiseera kwagamba otandise okwetegekera ebiseera bye by'omu maaso no nakitunuulira ne ndaba nga kati abayimbi oli akuba hiiti n'ovimbamu naye ng'ovimbamu wiikisi 2 kati ne nga lwaki sikola ebintu lwaki bakafeera abaafa ba rediyo baani basse basudde endongo eyaabwe gakyali maanyi ekyama ne ntandika oba nga ntandika kikwekula mpolampola nye mu bw'osomye obadde osomeddemu n'omulamu kitegeeza yafa ate nga mulamu badde osomye Sebatta abuze Sebatta mpozi tannafa
Basebo ne banyabo tukwa ne bakadde baffe aba Info Trust Property Consultants enamba zaabwe ziri awo wansi bakolagana ku nsonga z'ebyamataka mwe bakadama bali bweru w'eggwanga ng'oyagala savinga kasenteko balina kye baatumye Boss Lady Bijani osobola obasindikira sente zo ne bazisavinga kasaziwezayo omwaka beka panga bakuteramu amagoba ettaka lyo lirina enkaayana tolina kyapa simanyi bandekera eddaame taata naye ab'enganda bannemesezza otwala omugabo gwange weekwata aba Info Trust balina balooya batunda ettaka buli koona okwetolola Uganda eno yonna osobola okugula mu kibanja mpola noligula sente enkalu buli wamu w'olyagala ate ne woba olitunda balirina so mubeekwate aba Info Trust. Mukunja twabadde n'ekivulu kyabadde kirina beerawo ng'ennaku z'omwezi 10 Lugogo gwanga mujje ate wangamba oli muwagizi wa Dr. Chameleon ndi mutuufu musically mwagalanya ekivulu kino nali ne mukwano gwange abbe ne twegeyamu nangamba olaba stage yaffe gye twalina enabweru teyagwa kiki mwasindisa abalogo ne basuula stage y'omukulu yagwa enkuba yatonnya embuyaga neekunta abaali mu Kampala bakiraba embuyaga yagisuula ekivulu kyo tekyalimu nkuba yaliyo naye stage ya Chameleon yabadde nga bitaala yadde yagala oba kwenkana ya Spice Diana yabadde mu bbanga nnyo ngeri mu bbanga nnyo ereza yagudde bugwi lwa mbuyaga temuli ati yenna ani yagambye embuno bagisindise busindise bangi mwogera omugambo ogutokomoka nti waliwo kisayansi awo yagwa bugwi kijje kunze yagwa mu ggwanga temukyali balogo bankuba wano watunyumiza nti gwe ekivulu kyo bakuwalampya omuti nologa enkuba oba wakaketonda erikuba mu mutwe enkuba osobola okuloga enkuba kuba kugezaako nga woogamba nti omuntu walwadde katumujjanjabeko okujjanjaba si kwe kuwonya omuntu mukuteri baloga nkuba n'agikwatira ddala negano tonya ologa otya enkuba gy'otakola bana Uganda leke waliwo ati asukkawo bagamba balamu ng'akute mu nkuba tesula nakuba neiba wange awo nakuba neiba wange yankyankalanya ate nga Irandi Road wange naŋŋamba agenda kundoga nsiraane ne mugamba nga tonnaloga mu 7 gwe tosobola bamulogo agamba abantu bonna abakukangakanga nga we bali abalogo simetuloga enkuba simetuloga nze mpaka nze singa omuntu ondogera mu 7 ate ne mama Fina kyali wange nnyo mwagala nnyo oyo omukazi ku byakoledde eggwanga naye waba tasobola loga mu 7 era naye nsigala awo bwendi. Mukunja tusuubira nti Chameleon engeri gyali omunene buli kimu kyandibadde class nga tetusuubira nti oba embeera eno eyinza okubaawo okutuuka stage oggwa kiraga ki eriba legend bwe bati okuba omuntu aludde mu kintu ne wabaawo embeera bwetyo stage okugwa mwali mwagala ekole etya atukuba endongo ku olwo ekintu kitambule malidde kuba siita buli kimu kibeera ku taratibu. Kati wabaawo kyoba settings Chameleon ate kuba nachi standard gyali ayagala osipetinga kati stage yo weba tegenda kikola deni libadde emberi okwongezaayo Chameleon teyalina buyinza ku nkuba kuba si yagikola tekinafuyamuuko ekiti obunene bwe bwaliko size nti okuba ne stage neogwa. Kati gwe gyono manya ate Chameleon yafunyemu atya abantu abage kanetandikire nako nga sinalowooza ku muntu mulala nze yoshe yasoose nabadde sigenda genda kyokka ey'okubiri ngenda genda kati eriyo n'abantu abalala balina endowooza yange ngeri yasoose yadde tagenda naye ng'ate kweneddako agenda kujja kati gwe suubira no omuliro kati ate gwaka kati gwe suubira abantu beyabadde agenda ofuna kwerishe yadde esooka bagako okubyamu emirundi egi tekabanga kabadde kabadi kuba mwatandise okugamba mbukala kakaali kabadi kuba lwomwana yatugamba zawera ssaawa 9 nga temuli yadde omulema kati temubanga mwapanze kabadi nga mugezaako pikasho bwe kaba kabadi n'afiirizaani bw'apikasho ye obadde oyagala apika ejjajjaawo that is obvious of no sense of mbozi za ku mwenge bw'aba kabadde kabadi ku nsi tukolerera kufuna teyasse muntu teyakutte kiso genda kutemula kubba teyeeteze muntu mmonyakulako kasimu abula akozesezza omutwe okubala ati asobola okumuleetera sente. What is the president problems of that? Ku lunaku lwennyini sholo yaliyo bintu bingi byalabika abayimbi abamu bamunakuwalirako Gravity Omutujju n'avaayo n'akuba
page post enene ku Facebook simanyo ba wagiraba nti mukama akola mtikato ngalinga ajaguza ekintu ekikoleddwa mu ggwanga ekituse ku bulamu bwe Gravity afaaki ne legend Gravity okwagala teka miliyoni mwerwa kuba temunywanjaga naye ate oluusi ndowoozaamu oba wenywa mmwe mutamiira kuba obwongo bwange oluusi bulengerera wala n'okusinga mmwe abatatamiira ekyo ekintu kyaba ababanda ekintu ekyo kipange olwo luba luyita olutalo olw'okugabana mu luzungu bagiyita sharing battle nti bakwata ba legend tubadde na basatu that is Bobby Wine, Chameleon, Bebe Cool kati buli omu ne babagabana King Saha n'akwatako Zakayo yani gendo obuze jajjaawo ba girlfriend wo nti Zakayo yani ajjamu kugamba kati Gravity naye agabanye Chameleon Bobby Wine Bobby Wine yakwata ogwagala okwogera obeya oligo yagala okwogera yakwata Bobby Wine Bobby Wine nagabana ka Museveni banaya katwalaganya Mukunja gwogamba kipange nteekateeka ine ensonga zeyiza ayogera eno nteekateeka buli omu abake gwasobola buli omu gwe yakwata alina ensonga ez'essimba Bobby alina ensonga z'essimba nti akasajja nino kamegga ne King Saha alina ensonga z'essimba nti Zakayo nino omumegga ne Gravity naye alina ensonga z'essimba nti nange nino omumegga kati Shiba naye Mukunja Gravity alina ensonga zigoladde okitwale yatugamba mbwe abasajja bakoze bingi nnyo okwonoona endongo eno obutagenda ku leve endala n'ekirala boonoonyesezza ebifo by'abantu nga era bategeka tebayimbayo ne baasa obutebe kiba kittatta n'endongo Gravity yezo ensonga ze zaayisaawo ye nga ye omuntu Gravity ansinga emyaka ansinga Gravity ansinga emyaka ansinga ettutumu ansinga ekitiibwa ansinga ndowooza mu buli kintu naye ate Gravity nja kuwabulamu nga mukulu wange nti nga tonnatunuulira bibi muntu byakoze twalanga nnyo obudde bungi osooka otunuulira ekirungi kyakoze buli we tunaalekanga ebirungi abantu bye bakoze ne tukulembeza ebibi tugenda wunzika tunafuya bunafuya kubanga yes Chameleon waba alina ebizibu ebibi byakoze then what of that good byakoze anti ebibi bitera okulogera nnyo okusinga anti kyenkugamba nti kati abakulu abali mu street light mu mataala making sure nti ensi togiraga nnyo maama waba n'awaka ne taata wabaawo ebizibu mu kisenge eyo eriyo bamaama nga kitegeera emikolo tegigguka mukalu obitegeera naye taata tajja kujjawo mu baana atandika oba ku kyalo atandika obagamba omukazi oyo walusagazi wakakitegeera kati waliwo ebizibu abakulu bye mulino sirikira kuba buli w'obyasa n'obiwa audience oba oyonoona Gravity ensonga yesobola obeera nga ntuufu naye ebirungi Chameleon byakoze kyogamba byo tebiri foundation okubeera nga omuntu obisiima tebisiimibwa kubanga nze nina ensonga lwaki abasajja abo nsobola okubasi Chameleon Gravity ayimbye tosobola munafuya mpozi ng'olina ekikyamu naye ate Chameleon asabudde yatugambye wano sawa yalewo ne bavaayo ne bamuwa bato yagambye ajaanirizira n'amukuba kuba endongo obudde bunaagirina Gravity anti Uganda mwerabira ekintu kimu Uganda ewagira nnyo omunafu Uganda ewagira nnyo omuntu atategeera ffe we twasomeranga ku ssomero we Edboy we mwesimbawo nga waliwo akwatagana ennyo n'abasomesa ne wabaawo ne gwatubba naye ffene akalulu twakawanga gwe tubba naye musiru munnaffe kyogamba abantu bawunzika bawagidde Gravity no si kyentegeezezza you'll self-interpreting my statement mu ngeri yonna gy'oyagala naye nga kyengezaako kulaga Gravity tannabasobola kwesuuba mu kasajja ako nga bakutte microphone kuyimba Gravity muyimbi
gasi gwakozesa energy gwakozesa na buli kimu kyakozesa tomulaba nti muvubuka emyaka gye gikyali gya kivubuka. Chameleon asobola okukuba endongo nono n'abaana bo bewalese waka nabo bajje bakuyimbireko. Tuve mu byakimbu bya kuba kati nze bali abenze entalo bali na bakulu bali balinga bataata bakama statement eyo gyokoze lwaki ne ku saha ne bebe ku tova eno ganti bebe ku ayinza okuba saha endongo saha n'abulwa ne wanywa amazzi. Saha akuba saha nga bekutene bebe kulu mu ndongo saha akuba bebe kulu Mukunja, can that happen? Gwe oli omusajja ayi gwe manyi omuyaga oyo saha nga yakutte microphone anywa enjaga. Kale omanyi saha nga yakutte microphone gwe omanyi bebe kulu nga yakutte microphone. Bebe kulu akwata bonna nali mbalabyeko nga bakutte microphone va ku bino ebya kuyimbira ku CD nga bakutte. Gwe saha mubi oyo gwogamba bebe kulu yakubako good wife okuli radio ne wizo n'abakuba n'abalekayo. Kati ate saha ndaba atambulira mu line ya radio kati ogamba otya mbw asobola omulekayo. Bebe kulu obwana obwo bwamunywesa amazzi tubeere benkanya era yabuwangula ne kugenda n'ekiwaatu. No tubeere benkanya bebiseera ebyo nga radio Moses radio akyaliwo ebyo ebintu nali nkyalina mu kyalo nabiwuliriza ku radio Simba Wolokoso nga kukyakolako kakalamu nali nkyali muto nga ndi eyo na mu kyalo nali Bukunja Buyikwe district Blood obwana bwakuba bebe kulu endongo. Radio yatuukanga eddoboozi lisaakadde takyasobola kuleetera lasita naye nga lasita akyaliko. Gwe obwana bwakuba bebe kulu endongo ne bumudda mu zi freestyle nempulira ddala twali nali mu kyalo nkyabijjukira. Oba bebe kulu ku side yo talina kyawangula. Alina byawangula anti kyenga abasajja abo bye bakoze. It is a nothing of expiation of okusiimibwa. Tulina okubasiima oba twagala oba tetwagala nga tetunnatunuulira bibi bikyamu byakoze simanyi yakola kino naye tulina okusooka otunuulira bino ebirungi byakoze. Nze yenkola eyange nze nga sinnaba kunyiigira muntu kulaba nsobiizo wabaawo ekirungi kyensobola okwapreciation nsooka n'enkisiima yenkola eyange abalala simanyi yaabwe. Producer Bushington yavuddeyo n'asaba bannayuganda tu boycotting ennyimba za Gravity okuvaayo n'awalampa Chameleon. Kiki oyinza okyogerako? Bushington naawe wakoze ensobi. Bushington si oyo abeera nnyo mu bintu byawuma bintu byategeka bivulu. Producer yakolerako nnyo n'abo yali nnyo mu good life eyo. Bushington naawe oli emyaka gy'oli nga taata wange naye wakoze ensobi. Bwe tuba tugolola ekikyamu tetukozesa bukyamu kugolola kikyamu. Kiringanga n'ogamba mukazi wange akubye omwana wange amuyisiza bubi ate naawe n'okuba omukazi naawe kumpi kumutta kati muwunzika mwenna mufuuse baki badaawa. Lwaki nti olwanyisa ekibi ng'ate okozesa ekibi. Teekawo enjawulo. Yesu waliwo Yesu we bagenda mu Bayudaaya oba Piraato n'asalako omuntu okutu oba yamusalako story erimu anti ndada nasomanga Bible naye kati nayo nooneka. N'amugamba mukwata okutu okuzzeeko. Waliwo oba mu Yudaaya alina ekintu kye yakola abasoma si kyasoma Bible Blood naye nga nali mwana n'amugamba genda kwata okutu okuzzeeko. Lwaki yamugamba nti muzzeeko okutu? Yadde nti oli yali asobezza. Abalumbo bajira oba yali Petro n'ajjayo ekitala n'atemako omu. Yesu n'akuzzaako. Story eri bwetyo bwetyo. Lwaki yakola bwatyo? Yesu lwaki yakola bwatyo? Nti ekibi bw'oba oyagala ekibi kitereere gwe kola ekirungi. Ekibi kijja condense okubuulira mu kirungi. Yes. Kati Bushington yadde Gravity yasobezza oba kye yakoze kikyamu. Tosobola ate vayo n'ogamba abantu bamu boycotting. Gravity olina essimu ye osobola omufuna mu mbeera yonna muyite mutuuze. Anti ajeewulira Gravity ajeewulira. Gravity alinaawo wano Uganda tosobola ajeewulira budde bwonna. Endonga agirina. Aŋŋambe mwende mumuyitire. Endonga agirina. Waba akulemye Bush ŋŋamba mukuyitira essimu leeta. Tinga lwaki yani Katonda Gravity Katonda.
ngenda wali muguwuma wali mugundi mu masasi mu mundu zikase piche zikuma mu 7 ne baba sajje empibo nabona n'entambula bikisobola mugamba nti ngenze mukuba wabula munona ne munona ne mugamba bakwetaaga wano singa wabaawo ode evudde ne mugaginda wali abasajja musoke mu kigonjoola ensonga mu kisenge mu kasenge mufune akasenge mutuule mugonjo kubanga enkomerero ya byonna Gravity ajawunzika kugamba ayagala music wa Uganda kulwanirira kitiibwa kye kigende waggulu ne Bushington yajagamba njagala industry egende waggulu kati ate munagitwala waggulu nga mwenna buli omu atunuza mu munne mundu ate mwe bakulu mwe mumuli mwe mataala buli omu mwe baala bakitegeeza industry egenda sigala eri volongoto katogo butogo. So Bushington nawe kye wakoze kikyamu mukulu wange wandiise for asking the Ugandan to not going in concert of Gravity but gamba Gravity nti kino kikyamu mutereze ebintu yeah. Gravity agamba Chameleon takyalina maanyi gasobola yita gwanga nakuba lugogo nejjula yakyogera kuva kululira natugamba tereka akatambi Gravity ensonga gye yayogera ntuufu Chameleon tasobola kubaka lugogo ako emyaka gyayimbidde kamba bulire nze nyinza oba ndi mwana muto nyinza okugamba ebyange nolanga muto yayogera Chameleon si muntu nnyo nga ffe abantu ba bulijjo wootulaba wano mu Uganda mulimu abantu bemmanyi nga si muntu nnyo nga gw'omulaba nti muntu nti mutambulaawo naye nga balimu magiki omulala atategeerekeka oyo Chameleon oba oyagala toyagala alimu bimagiki byotategeera asobola ojjukuba nejjula n'abagoba n'obbagoba gwe nkugambye omusajja n'ategeka shono giraba nga tegenda kwata bulungi katonda n'atuula eri n'agamba shono tegenda kwata eyo enkuba yatonyera eddakiika oba 2 zaali ntono nnyo oba eddakiika 15 kyalinga kuba ze nali wali maki nali ngenze eri kunywanja gajjukire sikyanywerayo eri wansi sikyanywerayo kuva we nava ewa Bugembe mbasagala bandabe bagambe nti Yesu teyakola kati nali eri muzamunda gye nali ngenze okunywera ekiri kyakwatamu katono kati pyu nga bakuba essimu nga bagala lugogo byonna ebintu bya Chameleon biyiise oyo magiki agomanyi ga Katonda oyo omuntu abaako ebintu ebirala gwe byotamanyira olwana naye gw'obanga amulaba mbolwana ne Chameleon muntu gwolaba okumba olwana n'ebintu byotamanyi kati Katonda ye yakira n'agamba kati wano kangiremu bwenti ekintu kisituke kati linda sho gyagenda okuba nga 24 egenda boga gojja tegera geego ge bayita amaanyi ag'enjawulo nti Katonda asobola n'okulaba nti awo togenda yitawo n'ateekawo diversion n'akugirira nankani force n'esituka n'oyitawo mukunja nga tufundikira waliwo abakulu ebigambo ebyayogeddwa ne bagamba nti abayimbi bangi bawagira Gravity kye yayogedde naye tebasobola kuvaayo ne bajja mu lujjudde era Waikibenda avuddeyo n'asima Gravity y'okuvaayo n'ayolesa kyawulira mu mutima gwe naye mbwe abayimbi muli bangi abalina endowooza y'emu right nga basanyukira Chameleon ofuna ebizibu ebyo bwe bityo kati nga muli eri musirise temwagala kwogera mutya akasajja ekyo si kyabayimbi bokka ky'Abannayuganda ffenna bwe tutyo leka kukikonjera ku bayimbi bokka mulimu sekita mulimu kisaawe kye anti kyenkugamba nti ye Omunnayuganda yenna asanyukira nnyo ebiyiise si kyabayimbi bokka era Omunnayuganda buli walaba ebiyitawo ebiroka buli walaba Katonda kyataddeko omukisa anyiiga nnyo ne wakulaga wano nti asanyuse waddayo ewaka bulolemu okulya emmere ne bwe bamusiikira amagi awozaga nnumi olubuto naye ng'obusungu abujje ku kiri kulaba waayitawo naye buli we balaba ebiyiika buli we balaba ebyonooneka enkoko bagirya mu makindi ogimalayo enkoko bazisala ne bazirya kati ekyo kyebyo byobeera ng'obisuubira tobiteeka ku bayimbi bokka naye Omunnayuganda ffe bw'atyo Katonda bw'atyo we yatukola ekitereeza muli eyo nga mugamba Gravity tukwatire ku basajja abo abeefuula abanene kuba lumu nali ku leediyo si kwefuula abanene kati bw'ogamba nti Chameleon yeefuula omunene kati then omunene yaani kale bw'aba ye yeefuula bwefuuzi that is being so nonsense of not being Mukunja lumu nali ku leediyo nga mpulira interview omuyimbi omugwe sigenda kwogera naga music industry ya Uganda yati yayonooneka naye okuterera abayimbi abasatu balina olannama abanene balina okulannama be bayonoona endongo
ne ngamba omukulu yava ku kyokwogera ekintu kino ddala abayimbi bano bagyonoona era bagyonoona mu angoki kankugamba okumanya bano abayimbi beno generation yaffe betulina tuli badaawa tetulinawo muyimbi yakoze bebekulu Chameleon bebekulu Chameleon ne Bobi Wine bye bakola ffe tuliwo kunoonyaamu kyakulya full stop yeno generation gye tulina n'oyo avaayo laga oli nti ye mubi lwakuba babala bwongo bw'Abannayuganda nti nabo bwe batyo banguwa olimbibwa oŋŋamba otya nti Chameleon mubi nga Chameleon alina abantu be yaleeta abayimbi bomisobola okumenyera nti Papa Sidi Melody oba baliwa siye yali avunanyizibwa okubabeerako mpaka nabo basajja bakulu beegadanga abantu bakulu balina okwewanirira akuleesa akulaza abantu ekiddako kyenoonyeze stop that nonsense of smimbu Chameleon teyayambago akuleese listening akuleesa akulaza abantu oyagala akunaze bigera akukuta akubeera akuwadde kola bagize ense kutegedde ebisigadde nawe werwaneko King Saha yenga wali lwaki asigadde ayimiridde abasigadde oba wagenda gwamanyi yakuyamba yakuleeta yakutulaga twakumanya yakuwa visa esooka yakuwa facing visa bebekulu baleese sobolole bala rema yakutte kwani nakwata yakona bibye oba yakona wakona bakutule tobimbuuza toddamu bimbuuza yakuleeta nakutulaga soda bwonkwata ku mukono nontwala ku luzzi togenda kuntuuza otandika okunkwatirira akabina nywa bulungi amazzi kati wano kwata bwoti ontuusizza ku luzzi Bobi Wine be yaleeta bwotandika okubabala tosobola omenya guno mukono gwako nokwata guno n'abaleeta ensi ne bategeera kati gwavaayo nga tonnaba kuŋŋamba nti Chameleon mubi bebekulu mubi Bobi Wine mubi sokondageyo gwe booleese ku maanyi go ne page zo zolina ezo social media ze ezikuba ennyo n'ensi ekutya simanyi ogenze mu America simanyi Iraq simanyi oyimbye Vindisel simanyi ogenze Sweden simanyi biki ezo ensi zaabwe ze bagendamu ez'abazungu zempulira ndagaayo ku maanyi gago g'olina g'olaga nga bakukubira enduulu ani gwoleese nga si mugandawo n'omuleeta ensi naye n'omuteekakoko mu ttaala limulabe bamukubira enduulu nga gye bakukubira abasajja bagamba ebiseera ebyo abasajja abasatu bahiitingira nga ne oba n'oluyimba olulungi artistic TV zonna ne radio zimukwata nga alwanidde mu bbaala oluyimba lwe olulungi ne bataluwa budde ne bawakiri erimbu nga bagula buli kimu kibeera ku bo basatu bwe bati ensonga lwaki baali b'amaanyi ne batta ebitone ebisinga kati gwe lwaki togula gwani yakuganya ogenda Sudiru asobola okugula naye n'ogula kati ani Sudiru ani atali Sudiru ebyo byonna babiyita byekwaso kankugambe gwe boy okuyamba omuntu tekikwetaagisa kusooka tugamba mbu ofuuse Sudiru ba Chameleon bonna be bayamba baali nabo tebanatandika vuga zi Range Rover ze bavuga baali tebanazimba golofa ze basulamu baali tebanna okitegedde ba Bobi Wine baani omulaba Bobi Wine yatundanga ensenene ze nga watobane babbi we neera yakwatanga ku bayaye era abayaye nga bafuuka majje nga woyogerera ku Bobi Wine akubalula ne muwoze enkya okitegedde omuntu anayamba tamala kuweza aba abasajja bolaba bonna abali mu streaming light abali mu mataala alina obusobozi obukeera ku makyana ga nkutte ku mwana ono agenda kufuuka ensonga kankuwa ekyokulabirako ekyangu nze nali nkonye omanyi kuli okkona nakati essaawa eno sinnabafuuka wa kitalo nnyo w'amaanyi kutuuka wali naye ate waliwo we nnali wotali kati nga gwe tosobola natwala budde bw'otteekamu transport wo n'ovuga okuva eyo yonna gye muva museeguka nga munoonyanze suuna beeni oyo omusajja w'embizi oyo w'ebinyaanyi oyo w'emasaka oyo nansanga wano e Kampala nga talina waali neyalolo naye emmotoka gy'avuga haliya ebyo ebiseera suuna beeni we yatukwatirako yali avuga akamotoka kaali awo ka pigeon mu sikati kategeerekeka kalinga kasipaasiyo nga kali awo suuna yatuyirawo nga amalediyo gatuggyeko obusente bwaffe abakozi baba ng'oli akuyita gwotya gwowa ekitiibwa n'akuggyako sente zo n'atazannya luyimba TV oli n'akuyita n'akulya sente zo nga buli haso tugikubye suuna beni yazanya ennyimba zange kubukedde n'afuna naawe kubukedde TV bikiri naye nga teyalina maanyi ng'ate ag'abano be tutya abalina zi social media ezikankanya abagenda eyo mu nsi za simulation ne bakankanya naye naye akulagalina era nze n'ovuma suuna beeni ekivumo bwe kiti va mu kutabuka nti ebyange obimanyi nkuwa
bulungi nga simukubidde simu bagimukubira bukubize namugamba aliwo eri omuyaye gwe bajjeemu amannyo saagala muntu anafuya muntu eyateeka akamwenyumwenyu ku ttama ly'omuntu kati oba bukedde nga suuna beni asobezza oba akoze eki newe bukya nga akoze eki muntu si yesu nga sinnalaba byasobezza nsooka ku bino ebirungi byakola ki eri ensobi bakola akagenderere naye muntu oba asobezza wano omuntu ne wakola ki kankugambe tosobola kukola bisanyusa bonna ne omuntu ne waba akoze gwe kyolabanga ekyo ekisiru wabaawo gwe kisanyusiza gwe kireesa akamwenyumwenyu ku ttama bw'obeera mwene obulamu bwe tulimu obwa street light nga tuli mu byamataala buli kyokola abajajingi bangi tosobola kukola kintu bonna ne basanyuka era wabaawo abasanyuka ne wabaawo n'abakola ki n'abanyiiga wabaawo n'abatondebwa nga bo batondebwa kunyiiga oba okoze ekyo oyagala omusanyuse nga ye talisanyukako eva ye alabamu bisobye okitegedde so kati nabo wabaawo n'ababigezaako ne bigaana kati webigaana gwe abigezezaako n'obiggusa walaki full figure gundi gye kyankuba ki presidency nga advisor mamiwo takyalina mami wange yagenda ku mukutu gwe omunene Facebook n'alyoka ateekako ekiwandiiko eky'amaanyi simanyi King Shiba mu kifo ky'omutwala afuna eddagala otusibyeko omulalu lwaki tokawasiza ddala lumu ne tumanya kati so you can just tracing of minding a full presidency advisor okuwala n'omulalu Shiba okitegedde nti kati ebaayo n'abantu nga bo bwe batyo kati eno Uganda muneje tuli mu nsi yaffe bwetyo tetulina kyakkola Mukunja tusibula owa Gravity amagezi kuba yagamba asobola kamiliyoni ne oba music ne bayimirirawo asobola omukuba njagala omutikke etugwe ng'amanyi kamiliyoni ne Gravity omumanyi Gravity atandise 2011 kamiliyoni wa 1996 range eri awo nnene emyaka amusingira ddala oli agenda mu 5 n'ali mu 3 bubaka ki buyinza otikka muvubuka munno ku nsonga zaaliko akadde kano nze Gravity nkwagala nnyo kyolina osooka omanya nze ebbanga lyonna mbadde nnyimba lugafulo sigenda kulimba nti nina gwe nakoppako wano e Uganda it was Gravity sirinaawo yadde abayimba lugafulo bangi kati kitegeeza Gravity ekitiibwa kyemba muwa kiba kya waggulu naye Gravity obwo obusajja bugendeko mpola Gravity Omutujju muganda wange nze nyumira nnyo Buladi oba asobola okunsikiriza n'entandika okuyimba lugafulo obusajja obwo bugendeko mpola tobulaba mbu buli eyo bwefuula obwayawukana mbu Bobi Wine kamiliyoni bebekulu tebakwataga nsibe ebikoze bitya gwe wojja n'obayingiramu n'obateekako beef kale nkukakasa Bobi Wine asobola okuddamu n'ayagala kamiliyoni ne basooka bakuggusa ne balyoka baddayo mu ntalo zaabwe kubanga bo balina ebibagatta Buladi bingi balina bye bayitamu bingi nga newe bafuna obutakkaanya bino simanyi akina byabufuzi simanyi akina bikoze bitya naye nga wabaawo ekibalumbye nga kibeetaagisa basooke beegatte Gravity she is my very big friend she abamuwala he is my good friend nawe nze siri muzungu nvaako okugatta ku kyamukunja nga tumaliza waliwo omukulu eyangamba nti bebekulu kamiliyoni ne Bobi Wine baine wekiba kisenge baine ekisenge kyebeggaliramu ne bateekako kufulu ennene ate ebisumuluzo be babirina teri ayinza yingira mu liigi yaabwe ate teri ayinza baggula n'abasanga so mba nkigatta ku kyamukunja mu buufu bwennyini nga nkujjukiza banno nnyini aba El Shaddai Money Service International bagenda kutambuliza akasente komwattu nkuzigirira obadde olimbiddwa nnyo nga bakubba nga batambuza akasente gezesa aba El Shaddai bagenda zikutuusiza weeyagala mbafuna ntya ennamba zaabwe zibeerawo wansi ba inboxing bagenda zikujjira wonna wooli bazikutwalire wonna woozaagala bakolera ku international level bali South Africa ne office mu Kampala mweri nenga business yaabwe etambula bulungi that's why tukoze nabo kuva wetatandika up to date mubawagire kuba bansonga Export TV ginonyeko ne namba za phone nabingi byagala tugamba inboxers mukama abatukumire Export TV to the world.